okwebaza olunaku olwaleero lwotadde mu maaso gaffe okusaba abantu bo bano obampeera omwoyo w'okumanya n'okutegeera ow'amagezi okubikula emyoyo gyabwe okubikula emitima gyabwe batwale ebyo ebigambo ebisobola okugatta ku bulamu bwabwe buli muntu ave mu kifo kino ng'ayambadde omukisa n'omwoyo w'okutegeera ate akole ebirimusuubirwamu mu mwaka guno kwe tuyingidde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Erinnya lya Mukama libazibwe. Yenze Luze Ivan va mu kitongole kyakyusa ndowooza yo ennaku zino mpeerereza ku rediyo yammwe ey'oprotestant ey'obwa Anglican MBS eri 89.8 wali ku lutikko emukono. Njagala okubeebaza puroguramu yange ya saa musanvu ez'emisana buli lwasande. Njagala okwebaza mwenna abatendereza omubuulizi tusa ky'okulaba mu kifo kino ne maama Reverend Sokulaba wamu ne maama namwe mwenna abakristaayo nsanyusa nnyo okubalaba. Abalina ekitabo n'ekkalaamu osobola okuwandiika byenjogera tebiba bya bulijjo ate tebiba bya njiri naye okwo kwe kuyitibwa kwange Mukama Katonda kwe yampeesa olunaku olwaleero n'obutafaananako ng'ennaku endala zonna eza bulijjo endakozesa obudakiika butono nnyo. Tulabe omuntu bweweezuula ate n'okola ku muwendo ogwo oguli mu bulamu bwo kubanga enkuyanja y'abantu bonna abamu gye tudde wano eno ekabira Mukama Katonda naye nga temanyi lwaki weeri ku nsi nga temumanyi lwaki watondebwa lwaki wooli so ng'olina okugaba obulamu eri abantu abalala. So tulagala tulabe kiki ekyo. Proverbs 18:15 wagamba bwe bati omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutu kw'ab'amagezi kunoonya okumanya. Akabuuzo akasooka amatu go ganoonya kumanya ki? Kubanga okukkiriza kuba mu kuwulira. Samoni y'olwaleero nditegeetingira eri abaana abayisi n'abantu bonna tewali muntu gwegenda kuleka bwatu. Olunaku lwayo batutunuulira ebibuuzo ebitaano. Bino ebibuuzo ebitaano bye bikwata ku bulamu bwa buli muntu yenna. Omuntu gwe weegomba atambula eri bweru, omuntu gwe weegomba omusumba wo, omuweerezaawo, omukulembeze afugibwa ebibuuzo bino bitaano. Serebu wo oba omusambi w'omupiira gw'owulira ku gw'oyagala mu nsi aliwo mu nsi lwa bibuuzo bitaano. Bino ebibuuzo ebitaano y'ensonga lwaki tulina abakulembeze abali enguzi. Bino ebibuuzo ebitaano y'ensonga lwaki tulina abantu abatamanyi bulamu bwabwe lwaki weebuli ku nsi. Bino ebibuuzo ebitaano bye bifuga amakaako ate ne bifuga n'abaana abato abakyali abato abaagala okufuuka abantu ab'omuwendo mu nsi. Ekibuuzo ekisooka mu nsi gwani sibuuza mannyako naye gwani. Buli muntu bwe yali atondebwa ku nsi yalina ekyenjawulo ekimwawula ku bantu abalala era nga yakola mu kifaananyi ekya Katonda kwakkiriza nti ekyo kimwawula ku bantu abalala. Ekibuuzo ekyokubiri ovaawa? Okuleka ng'otegedde gy'ova by'okiseemu mu mwaka guno togenda kusobola kukyusa bulamu nga tomanyi gy'ova. Ekibuuzo ekyokusatu lwaki oli ku nsi? Ale oba papasi buli muntu yatondebwa mu nsi okugaba obulamu. Ekibuuzo ekyokuna kiki ky'osobola okukola ku nsi? Ekibuuzo ekyokutaano olagawa? Mu lubereberye essula esooka olunyiriri 28 katandike kwa 27 Katonda agamba nti katukole omuntu mu kifaananyi kye. Ye yali enteekateeka ya Katonda okuleeta omuntu ku nsi. Katukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Mwattu n'otondebwa. Era mu 28 nakugamba nti mubalenga ebibala mubikubiseemu mubizaaze mubibugise amawanga mufugenga eby'omumazzi n'eby'omunsi. Nsambudde kuba nze ndi musajja mu linnya eri ku lizinga okuleka omwana w'omuntu kyekka yali atawanya Katonda ku nsi atamanyi lwaki yatondebwa. Tolisanga kyennyanja kibuuka waggulu nti kiwalamba muti. Tolisanga binene bikirira mu mazzi kubuka. Naye omuntu tamanyi lwaki yatondebwa.
kale no muli bamukisamu abakuŋŋaanya wano olunaku olwaleero okuwulira ebigambo byange bya Mukama Katonda. Lwaki watondebwa ku nsi gye nvudde ne gye muvudde yonna nsisinkanye ebizibu mu bantu okubanga enkuyanja y'ebitone n'abantu bonna abatwetoolodde bagenda kufa nga tebamanyi lwaki we bali ku nsi. Era nali simanyi lwaki omuzungu yatugamba nti amagombe kyekifo ekisinga okubeera ekimu ebyobugagga mu nsi yonna, kubanga mu magombe ye wali abantu abafa nga tebajjeeyo kiki kye bali, ye wali ennyimba eziryowa emyoyo ezitaayibwa, we wali abakulembeze abali abalungi abasobola okukolerera ensi zaabwe abataafu, ye wali ebitabo bye wandisomye naye nga byonna byafanana n'obulamu bwo n'ekikajja okubanga kibadde kibonaabona n'ensi lwakubanga jjajjawo yafa n'ebibala bye byonna mutwe nga tabijjeeyo kubiteeka ku nsi. Kale olwaleero gwe Sandya Katovu sigala otyo, ndowooza nti buli muntu ku nsi bwe yali atondebwa Katonda yagamba nti bala ebibala, era buli omuntu yenna alina ekyenkumu ku mukono gwe. Ekitegeeza kino ekyenkumu kya njawulo ku ky'omuntu omulala. Lwe bakuŋŋaanya ensi ya Uganda yonna ekyange kiba kyange, n'ekirabo ky'omuntu nakyo nno bwe kityo bwe kiri. Enkuyanja y'abantu abasinga obungi balowooza ebirabo byabwe bye bamanyi mu nsi: kuyimba, kusamba mipiira, kuzannya katemba, mpozi ne firimu oba n'emipiira, bye balowooza ng'ebirabo. Naye nembagamba, nali wano nembagamba ku 31 kyokulekanga omuntu akyusizza endaba ye gy'alabamu eyo, lwagenda okusobola okuteekawo embeera ey'enjawulo eyo ejja okusikiriza omwami we okumutwala okumwanjula oba omukolera ebyenjawulo mu nsi. Tugifuna tutya? Tugifuna mu bibala ekivudde abantu okubeera ab'enjawulo mu nsi bonna be mwegomba, si lwakuba nti baanoonya ssente. Era mwesisinkana abakozi abasinga obungi ne mubuuza kyayagala mu nsi nagamba anoonya ssente, musekerera kubanga ogenda kuva ku nsi nga togaggawadde ate era nga tolina kyogasiza nsi. Abantu bonna bwe mwegomba mu nsi tebanoonyezza ssente, wabula nabagamba ebintu ebisatu ebikola ensi nga kuliko abantu, kuliko ebintu n'amagezi gatasobola okukontributinga ssente. Buli muntu yenna eyagenda ku mulimu gwe ng'anoonya ssente teyazifuna, wabula oyo yagenda ku mulimu gwe ng'akababulamu kubeera muntu bamuwendo yafuna abantu, kubanga bw'ofuna abantu n'obawa ebintu by'otaddeko amagezi omaliriza ofunye ssente. Enkuyanja y'abantu ekuŋŋaanya wano n'abadde eyiwerwa batuwuliriza eby'obugagga bingi bye balina mu maka gaabwe naye nga si bya muwendo. Nsonga lwaki okukisumbula ky'oli ate owe olabe ekyomuwendo obiwe ekitiibwa by'olina mu ngalo. Nze gyenva ku bizinga kitange musajja muvubi, mange mutunzi wa kyalaani, nasomera mu ssomero lya 2007 naye ng'ekyansomeseza mu ssomero eryo kubanga tebalaba bye balina mu ngalo zaabwe. Oli asese toseka mpukulira mazi, bali tebalaba bye balina mu ngalo zaabwe. Nga bonna abetolodde wano abasinga obungi ffe tunoonya bugagga ne tutambula ne tugenda mu mirimu gy'abalala tunoonyeyo ssente. Ngewaba tuleseewo okuba 30 nga kyagirya yeetaaga kugema okutandika. Ffe tunoonya bugagga kuzimba mayumba, naye nga mu byalo gye tuva eriyo ebiswa bitusobola okubamu amataffaali ne tufuuka bamuwendo. Nga tunoonya bugagga ne butwala n'emitala w'amayanja, naye nga mwatu twetoolodde emiti gy'ebibala. Era ng'omuntu bw'ajja ku kyalo ekyo fenna omuwa wabwereere ye n'atwala Kampala n'atwala bakebe omuwa wabwereere n'atwala. Abaana baffe tebambala bubi, tebasoma bubi, tebalya bubi, tebeebaka bubi lwakuba nti ssente zaatula, wabula lwakuba tetukkiriza abaddugavu bye tulina bya muwendo.
Fetetwekkiririzaamu nze nina okukkiriza bw'abanga Mukama Katonda yajja ku mazzi ga Nayiri era asuubira n'omuzuukizi yasinziramu n'agamba nti Uganda epaalo bafe buli kitone kyonna ekisuse wansi we bwali bwongo bwa Muvuga gali magezi nakutegeera ebyobugagga ebigaggawaza ensisaabe byonna bijjiddwa wano kubanga ffe byatutondera okukola tetwabitwalanga byamuwayi mubajjo mulimu akagero k'abasajja abaweebwa talanta. Abasajja bano abaweebwa talanta eyaweebwa talanta emu yatereka ntere n'agaba mukama we nti munaye enkidde nakyo gikozesa n'ekitereka bulungi yabajjira talanta gyeyafuna n'agyongera omusajja yazaza mu talanta newajja akagera akagamba nti buli kyolina kiri kuggyibwako kubanga tokiraba nga kyamuwenda era ensonga lwaki abantu bangi balemereddwa kubanga ffenna bye tulina si byamuwenda ayagala okukyusa obulamu bwo olunaku lwaleero ngoze mu maaso ga Mukama kumukaabirira lwaki bw'oli mu nsi buli muntu mu nsi yatondebwa ng'ateeka okugaba obulamu naye mugambe tosobola kugaba bulamu nga tomanyi gy'ova kitegeeza wammwe naye ntegeeza engeri gy'otambudde mu lugendo lwo ng'omuntu asoma ebyawandiikibwa okuleka nga mutereka ntereke bbayi naye bw'oba osoma byawandiikibwa gwe watondebwa oli wanjawulo era suubira nnyo emyaka 10 okuba kati zeddasaninga ekyalimu abantu abalemereddwa wateeka okubaawo enteekateeka ekyusa abantu okukyusa endaba gye balabamu ebintu emirimu gye munoonya kiri waka we kitwetoolooledde awo oteeka okugaba obulamu eriyo abantu abali mu malwaliro abali okufa naye ng'ekibatta mutawulira nnyimba zizimba myoyo tebandebaza omukyala kalyamu kale ne mu mbeera gyalimu ey'obuzita asobola okubeera wano n'abuukabuuka nayolesa ekitone bwekitone kyo kiri ki mu nsi ky'otuulidde eyo kiri kiki ne bw'olikola kufa mu w'okuluka ku mulimu w'okola ne bw'olikolawo emyaka nkaaga ojja kufuluma nga tolina kintu kyonna kyewangudde mu nsi. Mu kitabo ky'okuwuliza essula ey'ekumi olunyiriri olw'omukaaga wagamba nti sika ensigo y'okumakya ate n'olweggola emikono gyo gireme okuwummula kubanga tomanyi bino by'osize bye birina obukisa eby'okumakya oba ebyakawungeezi mu bufunze nti Katonda ku mulimu gwogwo gw'olina gy'okola gy'ojja essente ayagala okugattako ekitabo ky'okikoleko osobole okugasa abantu abalala. Naye nga kyebuuze omusajja yanganza yasiikiranga wali capati emyaka 8 emabega okubanga ndi mu maaso kiki ekyo ekinjawudde ku muntu omulala ande otegeera kirabo kyange bw'otegeera ekirabo kyo mu nsi ogenda kusobola okutambuza obulamu ogenda kusobola okufuga omuntu ow'enjawulo abalala mulemeddwa n'obulamu bwamwe okutula ku bantu abatabazimba kubanga tomanyi kyoli kyokola bwoba otambulanga mpewo oba kabeera nti toonyekuweza kyokolaki kyodda eriyo abantu nga bw'otabajja mu bulamu bw'omwaka guno nzire eddakiika ezisigaddeyo togenda kusobola kuba muwanguzi ne bw'olikola otya ng'oteeka okubasiimuula abantu abasinga mwabajjamu lwakuba na biseera bya covid wano mu lockdown kalina sengejja kalungi tukola nze nalikolanga programu zange mwebyo ebiseera nabagamba kikirabangako omukisa gwe nnina mu biseera nga bino ebiseera bibaawo okutuuka ebitwawulira abantu abatuufu mu bulamu bwaffe ne tusigala nga twebuuza ti gundi mukwano gwange gundi mukwano gwange naye ng'ekyamazima talina kyakwogerako ku bulamu bwo nabagamba kyetakumira ku bantu abakwetolodde mu nsi tebabangako mikwano gyo era ekibala kyo bwe kiggwawo bw'omanya nti no walina misege gy'abantu
ng'ovudde ku accident wali eri ku kkubo ne bakutwala emulaba mu ssimu gy'olina erimu abantu 2,000 oyinza okufunamu bantu 2 abajja abalala muyinza n'okuba n'abakyala nga lukyala otayinza kulinnyayo. Yes, kisoboka. Kati sobina ebiseera bituyamba okwekenneenya abantu naye ekirabo kikyolina tewatondebwa kugasaba nnyumba yo kyoba kuwasa kukazisa baana no obulamu bw'omuntu mu nsi buli kukugasa abantu abalala balwaki atugamba nti musooke munoonye ng'obwakabaka bwa Katonda n'ebirala byonna biribongerwako bagambye bw'oba onoonya ssente mu nsi ogenda kubamu nga lwaki wabula ekitone kyo kyekirabo ky'obwakabaka bwa Katonda era nga kwekikolamu ne kigasa abantu abalala obulamu bwogenda bw'obujusisa obulamu bwonna ebbanga lyonna abantu bonna be mulaba bagobererwa abantu kubanga yekisa ebirowoozo by'abantu amaanyi g'okusika abantu galimu ekyo ky'olina okuba nga kya muwendo tegali mu kukisirikira. Ensonga lwaki ŋŋamba nze abantu be nasoma nabo abasinga batera okumbooza naye gwe tewamalamu okusoma naye obulamu bwo buli butya ne bagamba ekyenfuula obw'enjawulo siyitamu kubanga ndabye bangi abaasoma nga baabo nendaba bangi abatasomi abalina emirimu abaasoma balina diguli nga gyebakola wabula kiva mu kugasa bantu kwezuula. Bw'obanga omulimu gw'okola tokwewuliriza era togukkiririzaamu nti gugwo gwegenda ku makya weegobe ogenda ozuule kyogenda okukola mu nsi kubanga ne bw'olikola emyaka egyenkanawa tolifuuka wanjawulo. Bw'otandika omulimu gwo oba obuweerezaamu bulira okwagala mu kyo nabawe ennyingo 3 ez'omuwanguzi mu zitaalina okugoberera ng'ennyingo ensooka okola ekyo ky'owulira mu mutima gwo ky'oyagala engeri gyosobola okumbulamu ekirabo kola ekyo ky'owulira mu mutima gwo ky'oyagala ekyokubi londa ku ky'osinga okutegeera. Omukyala Kalyango wajja kumuzindalo wano asobola kuyimba nze bino byensobola okwogererako wali anoonyezaako akalulu ffenna tuba mabega waki wa muzindaalo naye nze kino kyesinga okutegeera bakuwa abantu. Ekyokusatu kigasa abantu abalala okuleka ng'ozudde ekigasa abantu abalala ne bw'olikola emyaka egyenkanawa. Ensonga lwaki abantu bakola mu mirimu ne bagenda mu mirimu gye baakoowa gye bataagala ne babeera mu bulamu bwe bakaabiramu obulamu batenyumirizaamu kubanga tebalina kugasa eri abantu abalala ebintu bye bakola tebabyagala. Bw'obanga omulimu gw'okola ogwagala oyinza okugenda ku makya n'olina n'obwonoonyi ssente zo. Bw'oba omulimu gw'okola ogwagala bayinza okugaba okugendayo kyokola bw'oba okyagala ddala nga bw'oli muyinza oyagala kubeera musawo ng'ekitone kyo kya busawo omuzadde asobola okukubira ogenda ku ssomero okuleka nga kyokola tokyagala. Zino no y'ensonga lwaki ebitongole tebikulaakulana kubanga birina abakozi abaakola birina omuntu azuukuka ku makya najja ku mulimu naye nga ye ekimuleese yakikwata ku lweti buli muntu ka ssaawa 2 ku ssaawa 7 nina okulya lanki ku ssaawa 1 nina okubanga nnyumba tafaayo oba ekitongole kikoze oba tekikoze tafaayo oba obulamu bwabwe buli bukya mu maaso gye bulaga kubanga byakola tabyagala. Abooluganda bw'ayagala okukyusa obulamu ekyo tuwadde gaawo noonya kiki ky'osinga okutegeerera ogenda kugasaawo ky'abantu. Buli muntu mu nsi yeetaaga nnamba ne Sentasan yeetaaga nnamba ffenna tuzipimira ku baana. Ensonga ninjagala omaliriza nayo ekibuuzo kyaffe ekyokutaano gy'olaga omufunze enteekateeka ebintu bino byonna okuba waneeno yali nteekateeka okuba n'entebe eruwo mu nju yali nteekateeka ya Katonda kuteekawo omutima wandizijja ekituuti byonna yali nteekateeka ya Katonda okuyimirira wano yali nteekateeka Katonda okugamba nti olugendo luno lumanya nga terunnabaawo
kitegeeza yakuteekateeka nga olwedde tonnatondebwa. Kati gw'oli wano ogamba oyagala kukyusa bulamu era ozze kwambala amafuta, naye ekyamazima tolina nteekateeka ya mwamba kujja. Akola atya? Ye akugamba nawanga bagenda gw'omukisa, akugabirira atya? Kiki kyabaawo omukisa? Fetulabye abantu bangi agenda mu makya ng'agenda ku mulimu, omusajja namubeegiga wali mumotoka naddala abakyala n'amusajja naye nga batagenda mu talina nteekateeka. Kyokola obulamu obuyitamu bw'otyo kuleka ng'olina enteekateeka ennuŋŋamu, ogenda kuva ku nsi nga tolese wadde omugululo oba togirina, ogenda kuva ku nsi abantu baleme nakutegeera nti obaddewo, so ng'ensi yo teyeetaaga bwe kubeera ku nsi nzalibani naye nga mule buli kyekirina mu bwongo kyonna nkibalekerwa. Obutaki bwonna bukwate kulekera ensi n'abaana bantu bayita obutabifunamu, naye mmwe ebitabo byonna eba tetunoonyamu amagezi bannyini byo baafa, naye lwanteekateeka. Bw'oba oyagala kukulaakulana oteeka okuteekateeka. Musajja omuzungu yagamba nti omuntu bw'olema okuteekateeka oba oteekateeka kulemererwa. Era olw'obutaba nanteekateeka y'ensonga lwaki obulamu bwaffe bulemererwa mu kasi. Baako enteekateeka, kola ekyo ky'owulira ky'oyagala, londa mu ky'otegeera, amalala manya kikyoli, olugendo lulyovudde, bwe lwaki watondebwa ku nsi era lwaki oliwo. Era n'ekisembayo beera n'olugendo gy'olaga, pulaningira magenda. Mukama Katonda akufuula omuntu ow'enjawulo. Njagala okwebaza okunkuliriza. Abalala mujja kutega liidiyo 89.8 rediyo yammwe ey'obulabirizi bw'emikono mugiwulirize. Essaawa 7 pulogulaamu yange bayasaawa namba osobola okufuna ebigambo ebitukwisiza abaana bo. Kozi zino yaba ayagala okutanguwanga osobola okukubira essimu eri 0705 9 Mukama akusaba abaana bano bawo omwoyo w'okutegeera omwoyo, bawo omwoyo w'amagezi, bakozese ebyo bye bafuna mu nsi, na buli muntu ajja okubuulira wano bafune mu kyalo namu ekyamagezi ekimuyamba okuteekateeka obwongo, kubanga otulaze nti omuntu ow'okumanya alonda biki byateeka mu butuuko. Mukama balondeka ebintu by'amagezi byabakuteeka mu bwongo bwabwe basobole okufuga ebyoyo byabwe, batambule mu bulamu obulungi obutali kukulemererwa, bavunanyingire n'ejjajjaffe esobole okugazibwa, esobole okuba ennene, tugende tulye ensi olw'ebibala ebiryotuwadde Mukama. Wabeerewo enjawulo, wabeerewo okuganja mu basumba bo, wabeerewo omwoyo w'okutegeera, bategekeyo emirimu eminene. Nsabira essinzizo lino eno Mukama Katonda, omwaka gwe tugenda mu mugendo omuggwaavu nga ffe tukulaaninga kutandikayo fakitole ennene, kubanga abo abantu tubalina Mukama Katonda. Nsaba wabeerewo okuganja mu kusigula obuweereza buno, tuleme kukomanga